zake ekisa mwasuze mutya nzikiriza nti fena tuli so far so good era nsubira nti okukama tusisa tukulaba ku lunaku olwo tukulaba ng'enteeka lya ddala bulungi Nyanze waswa James Segawa okutuusaako ebyemizannyo by'olunaku olwaleero naye nzikiriza nti buli munnabyamizannyo okwetooloola ensi yonna ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero kijja kuba nga kijjukirwa mitwe oba mu bulamu bwaffe ekiseera kyonna omuliro mu mpaka ziri zonna zetumanyi bulungi eza UEFA Champions League club ya Arsenal ne bannaffe abo aba Inter Milan Munich. Naye mu kusookera ddala tutandika n'amazaalibwa ntutegera mu nnabyamizannyo oba munnayuganda omunnabyamizannyo osobola okuba nga osharinga naye amazaalibwa leero gwe munnayuganda yenna asharinga amazaalibwa ng'ennaku z'omwezi mwenda olunaku olwaleero kimanyi bulungi nti wazaalibwa n'omu ku bazanyi abakyasinze okubeera ab'entomo mu ggwanga erya Bungereza bamuyita Robert Bernard yali striker. What a striker! Mu biseera bye eby'omuzannyo gw'omupiira yali wanjawulo nnyo. Paula asobola okuba gwokuna omwaka ogwa 1907 aweza kati emyaka 50 ng'ageza kulaba ng'akyali mulamu. Yazaalibwa mu kibuga Liverpool mu ggwanga erya Bungereza era nga yetwogera obuwanvu bwe alina fuuti ziri 5 ne inches 9 naye muzannyo gwe yali wa ttabbu nnyo. Yoli striker gw'osobola okuba nti ogamba nti yali abonyabonya kumpi buli backline yali mu ggwanga erya Bungereza naye mupiira gwe yasobola okuba nga mutandike mu club ya Liverpool n'asobola okuba nga yagizanyako omupiira gwe ng'akyali kyakayiga n'egatta ku Liverpool enkulu mu mwaka gwa 1993 paka 20 yagizanyira emipiira 266 n'agitebya goozi 120 awo club ya Liverpool yali wanjawulo nnyo. Club ya Liverpool eno ye kilabu gyakyasinze okuzanyira emipiira ebingi mu byafaayo bye nga Robert Bernard Fowler amanyiddwa nga Robbie Fowler yava ku Liverpool mu mwaka gwa 2021 n'agenda ku club ya Leeds United n'agizanya emipiira gyali 30 n'ateba goal zaali 14 zokka. Olwono yava ku club eyo ya Leeds United n'agenda ku club ya Man City n'agizanyira emipiira gyali 8 n'agiteba goal zaali 20 mu mwaka gwa 2006 kuva 2003 paka 2006 awo yali ku Man City. Bw'atyo yasobola okubanga addayo ku Liverpool okuddayo ku club ng'atereeza enteekateeka z'atamalirizawo n'asobola okuba nga agigatta ku 2006 paka 2007 n'agizanya emipiira gyali 30 n'asobola okuba nga ateba goal zaali 8 zokka. Yamalako omwaka gwali gumu kwa ku Liverpool n'agenda ku club endala z'asobola okuba nga yatambulako. Kwaliko club ya Cardiff City, kwaliko club ya Blackburn Rovers, kwaliko club ya North Queensland Fury yagizanya emipiira gyali 26 n'agitebya goal 9 zokka. Watu yava club n'agenda ku club ya Perth Glory ate n'agenda ku club eri mu ggwanga eya Thailand lyabayita Mousong United n'asobola okuba nga mu kaseera kali nga natera okuwummula omuzannyo gw'omupiira yagizanyira emipiira gyali 13 n'agitebya goal zaali 8 zokka. Bw'atyo yasobola okuba nga amaliriza omupiira ku club eya Mousong United mu ggwanga erya Thailand n'asobola okuba nti ate managerial career oba okutendeka omupiira gutandikira ku club eyo olw'amaliriza okuba nga asamba omupiira ne bamukwasa n'obutendesi okuba nti yali wanjawulo nnyo mu muzannyo gw'omupiira. Bw'atyo yasobola okuba nga yeegatta ku Mousong United n'agitendeka ku club asobola okuba nga atendekako. Robbie Fowler ono tatendese club za ntomo era nzikiriza nti wadde nga muzeeyo gw'omupiira yalabika bulungi nnyo naye ate mu butendesi bwe terabise bulungi nnyo nga Robbie Fowler kuba kati obudde buno wetwogerera club gyasembye okuba nga atendeka yeya Al-Qudsi mu ggwanga liri erya Saudi Arabia mu mwaka guli ogwa 2023. So kati buli munnayuganda yenna azaalibwa olunaku olwaleero okutegeeza nti owazaalibwa n'omwana mulenzi gwe bayita Robbie Fowler mu nteekateeka eyo okulaba nga buli kimu ekitambula malembe bane. Tubaagaliza amazaalibwa malungi era tubaagaliza guno omwaka gumweyongeddeko nagwo gwatambulye bulungi gubeeremu ebyengera okulaba nga enteekateeka etambula. Yo Robbie Fowler tubaagaliza amazaalibwa amalungi okuvaako kaawo nga tuvudde ku Robbie Fowler ne tugenda maaso okumanya amawulire agafudde gitabadde ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo mu mpaka z'ebika by'Abaganda abannaffe bazzukulu ba Mugema abeddira enkima. Olunaku olwaleero balina olukiiko olw'okulaba nti bagezaako okulaba nga beeteekera empaka z'ebika by'Abaganda ez'omwaka guno. Ttiimu y'ekika ky'enkima yakawangula engabo y'ebika by'Abaganda emirundi giri 3 gyokka yasembaziwangula mu mwaka guli ogwa 2018 awo kaakati batandise kaweefube batandise tabamiruka okulaba nga batandika okweteekateekera empaka z'omwaka guno okulaba nga bebabeera bannantamegwa mu nteekateeka eyo yennyini. Bakubiriza abazzukulu ba Mugema bonna abeddira enkima olwaliro ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini ogwokuna okugenda wali ku Hotel Triangle
wa Ajimutaso omuyima wa tiimu eno oba patron wa tiimu eno ekika kyenkima okulaba nga mugenda mu meeting okugezaako okulaba nga mukubaganya ku birowoozo nawali butya musobola okubanga mutereeza tiimu yammwe ng'ewangula empaka z'ebika by'Abaganda. Bazzukulu ba Mugema bonna bakubiriziddwa okujjumbira meeting oba olukiiko olwo olugendeddwamu okulaba nga mufuna amagezi okweteekerateekera empaka zino n'okulaba nga munoonya ensimbi kubanga omupiira tukimanyi bulungi nnyo ffenna nti omupiira gwetaagisa ensimbi mpitirivu nnyo nnyini ddala mu nteekateeka eyo yennyini. Bwe tuba tuvuddeko kaawo ne tugenda mu mpaka mu bannabemizannyo abasiimiddwa olunaku olweggulaawo mu awards ziri oba okusiima bannabemizannyo zita Real Star Awards okusiima bannabemizannyo ababeera basinze okukolesa omutindo omulungi mu mwezi gwe tuba tuyiseeko omwezi guli ogwokusatu. Muzannyo gw'omupiira Paul Mucherez yasobodde okuba nga awangula mu nteekateeka eyo ate yasobodde okuba nga awangula okulaba nga buli kimu kitambula malembe mu nteekateeka eyo. Paul Mucherez yawangudde muzannyo gw'omupiira. Israel Mokoka yawangudde muzannyo gwa rugby. Jjuke Paul Mucherez ono abadde ku ttiimu ya NEC era y'omu ku bagiyambeko okulaba nti obudde buno ekula bulungi nnyo naddala mu Uganda Premier League. NEC y'emu ku ttiimu esinga okukola obulungi kakati Paul Mucherez y'omu ku bazannyi abasinze okubeera ab'entomo mu performance ya NEC FC kakati oyo yasobodde okuba nga awangula muzannyo ogwo ogw'omupiira. Paul Mucherez bakulengeza okulaba nga oyongera okuba nga omwota buliro. Bwe tugendako muzannyo guli ogwa rugby munnaffe Israel Mokoka yasobodde okuba nga awangula muzannyo gwa rugby. Yayambeko Victoria Sharks okulaba nti yeeyolesa omutindo omulungi mu mpaka ezo ekuŋŋaanyiza obubonero namubuna okuva mizannyo esatu. What a player. Ndowooza osobola okuba nga omanya bulungi nnyo Ivan oba Israel Mokoka performance yesobola okuba nga ateekawo okulaba nti ayambako club ye eya Victoria Sharks okulaba nti ewangula onaddala muzannyo ogwo ogwa rugby. Muzannyo guli ogwa bikonde tukimanyi bulungi nnyo nti Mozamil Kakande yawangudde mu nteekateeka ogwali gukulengeza ye mulangira Samuel Lukanga owa Lukanga Boxing Club. Kakati oyo ye munnabyamizannyo oba ye mutandisi wa Boxing Club eyo era yasobodde okuba nga asiimibwa nga bamuwa ekirabo ekyenkizo oba ekyenjawulo kye bayise special award. Samuel Lukanga muzannyo gw'ebikonde wano munda mu ggwanga naddala ku amateur level ne ku professional level tosobola kwanda estimating performance ye na butya bwagezezzaako okulaba nga ateekamu ensimbi ng'ayita mu club ye okulaba nga apromotinga ebitone bya musaayi muto mu kulaba nga buli kimu kitambula eddala bulungi. Kakati Real Star Awards basobodde okuba nga bamuwa special award, special recognition okulaba bamusiima mu mbeera ey'enjawulo olwa amaanyi g'atadde mu kulaakulanya ebitone bya musaayi muto wano munda mu ggwanga. Samuel Lukanga yasobodde okuba nga aweebwa special awards. Naye mu muzannyo gwe ogw'ebikonde gwabandegeeza kuba nga akutegeeza Muzamil Kakande oyo no muzannyo gw'ebikonde ali mu ggwanga erya Bungereza yasobodde okuba nti naye aleese omutindo omulungi awo y'omu ku bazannyi abasiimiddwa yawangudde bannaffe yawangudde nga Shalilu Musa Mwogi yawangudde ABU Super Middleweight mu ggwanga lye South Africa mu kibuga Johannesburg mu mwezi ogwo gwedde yakuba omwana mulenzi munnansi wa Congo Jason Medi n'asobola okuba nga awangula ABU title naye y'omu ku basobodde okuba nga bawangulwa Muzamil Kakande n'asobola okuba nga alangirirwa nga Nantameggwa oba ayasiza okukolesa omutindo omulungi muzannyo ogwo ogw'abannaffe ab'ebikonde. Kale bwe tuba tuvuddeko mu Real Star Awards tugenda mu maaso okulaba nga tulaba amawulire agafa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo n'okwetoola ensi yonna. Liigi y'eggwanga ey'oku ntikko eya Uganda Premier League egera kuba nga eddamu okuba nga ezannyibwa akawungeezi k'olunaku